Wiki ewedde twakulaga akatambi k'abasajja batambulira ku pikipiki abawera mwe baazindira munnansi w'eggwanga lya Ethiopia era nga yamyuka ambassador ne bamukuba era ne bamubba ku luguudo lwa Prince Charles Drive e Kololo. Guno wabula si gwe mulundi ogusoose ng'abantu babbibwa mu ngeri eno mu Kampala. Olwaleero poliisi etegezezza nga bweyakakwata abantu 13 abateeberezebwa okuba abakabinja kano. Omwogezi wa Poliisi Fred Enanga omenyebwa amateeka obw'ekika kino abuteeka ku bannayuganda batadduukirira abo babeera mu buzibu kyokka nga byonna ebigenda maaso babeera babyota buliro. Agamba oba oli awo kyekiviiriddeko obumenyi bw'amateeka okweyongera. Nga omuntu alajja n'agamba nange munyambe baazibako essimu laptop bagitwala naye ng'oli ali wali ye teyeefiira yatunula butunuzi naye bannayuganda twabaaki. Ddala omuntu olabira ddala munno bamutta ali wali. Oyimiridde akampitire wano bwenti ddala oba weewogoma ki ng'omuntu olaba bamutwala kakaawe. Enanga awadde bannayuganda amagezi ku ngeri gye bayinza okwerwanako singa babalumbiddwa mu ngeri eno. Gezaako okukuba enduulu ku bakerere, gezaako okutiisatiisa w'obanga oli mu mmoroka oli osobola si kumutomera kumutta naye nga osobola at least okukozesa emmotoka yo okulaba nga otaasa omuntu oyo omutaagulako katono n'emmoroka eyo. Bino ebintu byonna buli alina emmoroka yatendekebwa mu ngeri gy'asobola okutaasa obulamu bwe n'okutaasa obulamu bwa munnayuganda, defensive driving skills. Sabbiiti ewedde twakuwa endowooza z'abantu lwaki tebadduukira bumenyi bw'amateeka nga buno. Ng'oluusi abantu tebakyalina kisa na kwagala kubanga obuyambi bwonna buba mu kwagala na kisa. Abantu abamu bagenzeemu ennaku zino kye bayita okuzimba omutima. Abamu balina endowooza buli avuga emmotoka ssente yazibbye mu gavumenti abo be babba ne ssente zaabwe kabamunyage. Poliisi efulumizza lipoota ku bubenje obubaddewo mu wiiki ewedde. Tukitegedde nti obubenje 75 bwe bwafiiramu abantu. Abantu abakozebwa mu bubenje babadde 404 nga ku bano 89 baafudde, 315 bakosebwa. Ekitundu kya Kampala North kye kyasinze okubaamu obubenje. Abantu 9 baafudde, 41 ne bakosebwa. Bino byonna bibadde mu lukuŋŋaana lwa poliisi eri bannamawulire olwa buli wiiki ku kitebe kya poliisi e Naggulu. Sandra Nakiwala, NTV, Akawungeezi.